Okusinziira ku kitabo ky'okubikkulirwa oba Genesis mu Bayibuli, Katonda yawa Adamu obuyinza okulabirira ebitonde bye byonna bye yali atonze nga n'ebisolo mwabitwalidde. Ekigendererwa kwali kugunjawo nkolagana nnungamu wakati w'omuntu n'obutonde n'okwefumiitiriza ku buyinza bwa Katonda okufuula ensi eno ekifo ekyegombesebwa okubeeramu. Eky'ennaku obuyinza obwaweebwa omuntu ku butonde oyinza okugamba nti buzze buti oboolwa nga kyova olaba ebitonde bingi biyigganyizibwa abantu gamba ng'ebisolo. Eno y'ensonga lwaki ekitongole ekitaatira eddembe ly'ebisolo ki American Society of Prevention of Cruelty to Animals kyabaga amateeka ag'enjawulo ku ddembe ly'ebisolo era gano ge gagobererwa mu nsi yonna. Okwongera okumanya amateeka n'eddembe ly'ebisolo twogeddeko ne Dr. Herbert Kasiita akulira okujjanjaba ebisolo mu kibuga Kampala. Agamba nti okusooka kwa byonna ekisolo kirina eddembe okuweebwa ekyokulya n'ekyokunywa n'okakasa nti embeera gy'okiyisaamu tokirumya. For example, bw'obanga olina ekisolo ewaka olina okiwa wekisula nekitalumwa kugana nekitabeera enkuba n'etajja kikuba. Weewaawo waliwo ebisolo nga enkuba tebikosa ng'ente bisobola okubeera abwe naye at least kizimbireyo akantu. Etteeka era liwa omuntu yenna awangala n'ebisolo okubijjanjaba singa birwala oba okufuna obuvune bwonna ku mubiri gwabyo, so era ebisolo birina eddembe obutakangibwa oba obutaboggolerwa. Tokera ku makya embwa n'ogiboggolera. Embwa ziboggola, ffe zituboggolera naye ate gwe togiboggolera. Bw'obanga naddala kati ffe abasawo bwe nzigyewonga embwa temmanyi nga nze gijjanjaba, nina kusooka giweeweeta n'ennyumya nayo nga sinagikuba mpiso. Ng'omuntu yenna bw'alina eddembe okwetaayo oba freedom of expression n'ebisolo bwe bityo, wabula lino lirina kubiweebwa okusinziira ku kikula kyabyo. So embwa bw'eboggola togisiba mumwa mbwereme kuboggola, abagenyi bazze kyokka ekiwa kituboggolera gwe waleeta embwa ewaka. Ng'ogyeko amateeka gagatta amawanga gonna wano mu Uganda, waliwo amateeka agazze gabagibwa okusinziira ku bisolo eby'enjawulo gamba ng'embwa ne kapa. Etteeka lye Rabies Control Act likaka buli muntu alina ebisolo bino okubigema ekirwadde kino. Nti bw'oba olina embwa olina ogikola ki? Ogigemesa oba ogigema eri obulwadde bwa rabies, ereme kulwala rabies yo ng'embwa, kubanga osooka protectinga mbwa ate bw'omala ogiprotectinga naawe oba weekoze eki? Naawe weeprotectinze. Etteeka eddala eritaatira eddembe ly'ebisolo lye Lisa Jones Act. Lino liwa ebisolo eddembe okujjanjabwa n'okulongoosebwa abasawo abakugu okusinziira ku bulwadde bw'ekisolo. Balaawe embizzi, balaawe ente, byonna babiraawo. Veterinary surgeon yekka y'alina okulongoosa ekisolo, kubanga jjukira process eyo mpanvu. Mulimu okusirisa ekisolo obulamu bwakyo, mulimu okigulawo n'okisala, mulimu okizzaawo. Si buli omuntu akisobola. Waliwo n'etteeka eddala erimanyiddwa nga Cattle Traders Act nti bw'obanga oli musuubuzi wa bisolo, katugambe embuzi, ente, embizzi n'ebirala, kikkakatako okubitambuza obulungi ate era ng'oweereddwa olukusa okuva mu b'obuyinza. Olukusa olwo okulukuwa baba bategedde nti ekisolo ekyo kigenda tambuzibwa kitya. Olina tula ku booda ne bateekako obuntu nga bumeka ne babunyiga ne buyita mu kibuga n'enkoko ze bateeka ku takisi waggulu oluusi ne baziteekawo nga zirengejje zonna tebikkirizibwa. Engeri ekisolo gye kittibwamu oba okukibaaga waliwo amateeka agalina okugobererwa gamba ng'obutabikuba bubazzi, katugeze embizzi, n'obutattira kisolo mu maaso g'ebirala ebiramu. Gamba nti oba osala ekisolo nga kyakuliibwa then tokkirizibwa kukirumya, olina okukozesa ekisonga kyogi when you are slaughtering. Singa okwatibwa nga ku mateeka gonna gamenyeddwa oliko lyomenye, omusango gw'obozizza gusobola okuba ogw'engassi oba ekibonerezo ekyokusibwa. Penalties tutandikira ku currency unit 2 nti currency unit giba mitwalo 2. So currency unit we giba mitwalo 2, currency unit 2 mitwalo 4. Ate kisinzira ku musango gw'okoze nti gusobola okusukka mu mitwalo egyo n'okusibwa, osobola n'okusibwa
either okusibwa oba okusasula engassi oba byombi. Newankubadde amateeka weegali ku ddembe ly'ebisolo olw'okubanga ebisolo tuwangaala nabyo okutusanyusa okubijjamu ensimbi okunyiriza waka n'ensonga endala ez'enjawulo, buli omu asaanye afeeyo okulabirira ebisolo kubanga nabyo birina obulamu era birumwa olw'ensonga ezimu era ng'omuntu omulala yenna. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.